muganda wange atulaba tusanyuka nnyo kubanga otwegattako buli time wetujja era webali kujjumbira bwino bintu bingi bitamanyi ku nsi ate tokowa kumanya buli kye baleeta twengo okukiwuliriza sharinga subscribe onyiga akapeesa ako n'akadde kennyini okanyige ojja kuba otuwagidde n'otuwa amaanyi agatwongerayo ku mulundi guno ndeese omwami Pastor Ramadhan Muyingo Daniel era nga yagenda okusosoleza ebigambo byonna. Daniel Muyingo Ramadhan basi sebo buuza ku bannabwino kubatuwuliriza. Bannabwino mwenna abatulaba weewaawo era nga n'okutuwuliriza mutuwuliriza nsanyusa okubalaba olunaku luno olwaleero era ndi wa mukisa ssebo nange okubeera nga nzijjako ku mpewo za bwino. Amiina. Abantu beeyongera okumanya. So neebaza Katonda ndeese mu kifo kino era naye nga bw'abagambye amannya bampita Pastor Daniel Muyingo Ramadhan. Abasinga obungi bagenda beebuuza ate lwaki ebyo olyogera naye ebyo nayo tize naaza story wabula mu bufunze ndi musajja mufumbo. Kyala wange bamuyita Asingwire Babula era ndi muweereza mu Kachiri prayer altar taata wange omwe Yesalongo Paulo Kavuma. Okay, Bwana Ramadhan Daniel Muyingo. Story nyumidde nnyo. Kubanga omuntu yali swahaba. Nakeera ku makya Kurani nagiteeka wabbali nakutte Bayibuli. Kitekera kusangika. Tekiteera. Neebuuza abantu waki buli alokoka agamba yayitibwa. Era bw'omubuuza nti wayitibwa otya buli omanyi n'engeri eyo gye yayitibwa. Sebo wayitibwa tewayitibwa. Kakati ekigambo ekyo nja kwebaza nnyo olw'ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza kubanga ekyamazima okubuzaabuzibwa kungi. Ye okuyitibwa kyeki? Okubuzaabuzibwa kungi n'ekigambo okuyitibwa kuba ne Bayibuli etuga nti abayite bangi abalondemu batono. N'ekigambo ekyobuuzizza okumanya kikulu nnyo nti buli muntu yenna era bangi basanga obuzibu abantu baga balokole mugamba simanyi Yesu yampise simanyi Yesu akwagala. Awo mutabulira. Naye olunaku lwaleero njagala ntwala omukisa guno okutegeeza abatulaba nga ngezaako okunnyonnyola ekigambo ky'okuyitibwa. Omuntu ayitibwa ddi era okuyitibwa kyeki? Kubanga Bayibuli evuga nti abayite bangi abalondemu batono. Kati okusookera ddala ssebo baani abayitibwa era baani abalondemu? Abayitibwa mu bulokozi buno tewali muntu ajja kugamba nti Yesu akuyita. Yesu ayitira mu njiri. Ye yaga nti mugenda mubuulire enjiri eri ebitonde byonna eri abantu bonna nga mubafuula abayigirizwa nabo gendo yigiriza. Kasaba Yesu yayita. Waki mutulemerako n'enjiri ku street ne mutusongamu gwali mu taxi gweweta Yesu akwagala. Waki mutulemerako? Webale nnyo. Lwaki onaga nti Yesu akwagala? Enjiri ezayogera mu Matayo essula 24 yagamba nti obumu ku bubonero bw'enkomerero amawanga galitabaala amawanga gannaagwo muliwulira ettutumu ly'entalo. N'ekisembayo enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna kabeere akabonero oluvannyuma enkomerero eryokejje. Kati Bayibuli etuga nti tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. Bwe yasindika okubuulira enjiri ye calling ebayita. Kati okuyitibwa kw'omuntu abantu balokoka. Abantu bayitibwa bajjeeyo balokoka. Abantu bangi balokoka enkya negula enjiri ebuulirwa amazima gategeerekekwa abo ab'okujja ne bajja kubanga Bayibuli yeekulaga Katonda ekyo tulindoza tukyoga free will yenjiri ebuulirwa okusalawo kw'abatuwuliriza era kati nze ebisinga bwe mbuulira ne bino omuntu asobola olokokera wano n'agamba musumba oluŋŋamizza bulungi ku nsonga era ntegedde amazima ne kati bw'akitegeera eyo olwagenda kukola atya n'olyoka omwatuza obulokozi. Kyavaga nze ndi ku mulyango nkonkona akkiriza n'anzigulira nnyingira akonkona atya ng'ababulizi b'enjiri babulya ng'owulira ekigambo ekikusoomooza ekikuwagala kikuyita. Kati okuyitibwa ssebo okusooka kwekwo abantu otali mubulizi wa njiri kizibu nnyo okujja n'agamba nti Yesu akwagala anjagala. Tell me how oteekwa kugenda n'omubulira enjiri kyajja kubanga betubulira enjiri baba balina nabenzikiriza. Ekibuuzo
Eddiini zonna ozimanyi. Tulina Abayisiraamu, tulina Abakatoliki, Orthodox, the Anglican Church. Lwaki mmwe muli ku street? Lwaki mmwe mubuulira enjiri? Lwaki mmwe muli aggressive? Amiina. Kakati sebo kyekiri kye nayogerako nkyentera oba okwogerako nti lwaki bayita amazima? Yesu lwaki yajja mu nsi? Kubanga enjiri lwaki ebuulirwa? Enjiri waliwo eyagibuulira, yasangawo eddiini, ye najja ng'abuulira enjiri. Bayibuli etuga ye mu mazaalibwa ga Yesu ono, buli nnabbi yenna eyajja nti kigamba abatuulize era mbagamba nti ekibuzaabuza abantu, Yesu mwana wa Katonda nemba buli kategori nti Yesu mwana wa Katonda, Yesu nnabbi, mubaka, Yesu mwana wa muntu. Kati kategori zino buli wotamutegeera, buli nnabbi yenna yalina calling ye. Tubuze ya Yesu yali ki? Yali njiri. Era ebitabo by'enjiri ne mu Kurani mwebiri enjiri. Kati enjiri Bayibuli gemaanyi ga Katonda okulokola eri buli akkiriza. Yesu bwe yajja akyusa enjiri. Sulemaani yali yazimba ennyumba ya Mukama, abantu gye bagenda okusinziza mu Yerusaalemi. Kyobudala bwe twali eri nga tutunula mu kibula, eyo yeri Yerusaalemi. Kati Yesu bw'ajja baganze ngenda kumenya ennyumba ya Sulemaani mu nnaku 3 ngizimbe. Bano ne bagamba Abayudaaya ne bamutabukira bagala n'okishoboka kitya. Kumbe yali abagamba ennaku zagenda okumala mu ntaano ezi 3. Bw'ajja ajjula ennyumba nga n'ow'ekikugi n'ow'ebitundu ebiriraanye otagenda genda Yerusaalemi atuuka ku Nnamulundu. Ekibuuzo kyange kiri kimu. Pastor Dan Ramadan wali musajja Muyisiraamu. N'okeera ku makya n'endaba omusana. N'endaba omusana. Tokisusizzaamu. Nedda. Akabuuzo ke njagala okubuuza mu mbeera eno, nina wenjagala tukwate. Ndi Muyisiraamu omwezi guno, ndi mulokole omwezi guno. Otegedde? Ndi Muyisiraamu omwezi guno gwe ndimu. Omwezi gwe wasemba okuba Omuyisiraamu n'omwezi gwe wayingira obulokole. Wakati awo simanyi naku zaasala zitya. Naye njagala sitoola awo biki ebyakuwaliriza n'olabya ddala nti wali musajja Muyisiraamu. What happened? What is your turning point? Mukama akuwa omukisa olw'ekibuuzo ekyo ekirungi, kubanga batuwuliza bangi eyo. Buli muntu alina olunaku lwe yalokoka, balina obujulizi. Kati ate eri abatulaba bangi, eriyo n'abatali balokole. Naye eno moment gy'obuuza, in fact omuntu bw'asalawo okulokoka aba akoze one of the best decisions that he or she will never forget. Aba takoze ensoli. Naye okulokoka tekujjanga, Yesu yabaga nti obwakabaka bwa Katonda tebujjanga buyimiridde tebakuga nti buli wano oba buli wali. Kati awo tosobola kunnyonnyola muntu mu kabanga kano kyali bwe kiti, naye bulifule mu bufunze sebe ekyaliwo. Simanyi oba n'akadde kanyizo, naye kankooneko katono kubanga funza naye otuwa ekinyusi. Kanfunzeeko nti Bayibuli yetugamba mu lubereberye nti Mukama n'agamba Ibulayimu, va mu nsi ya nnyo ne mu nnyumba ya kitaawo, ngenda kufuula eggwanga eddonde. Kati okulokoka eba transformation, coming from religion, knowing God, okutegeera Katonda ebuziba nti kakati Katonda kiki kyayagala. Kubedda yagamba agabana kale kaakano Mukama Katonda waakwagaza ki. Kati okulokoka kitegeeza okutegeera Katonda okwaddala. Yokaana essuula 4 Bayibuli egamba nti mwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi. Katonda gwe mwoyo, n'abamusinza kye bagwa niyo musinza mwoyo ne mazima. Kati ndokoka atya? Nze okulokoka baali bambulya dda sitole zino ez'obulokola sitonnyumiza. Wali yakitinganga otya nga bakubulya obulokola? Nalabanga abantu abali kwegamba abatalina byakola, abatumalira obudde ku situiti nga bali awo baleekaana. Lwaki? Nali nziruka amangu, olina ddi ogenda kukola biki? Ensi bwetyo bweri paka omuntu lwatuuka okufa ne balyoka bakaaba amaziga. Naye nga bulijjo ekkondere livuga ku luguudo, bamugamba yingira eryato agamba nedda, nange bwetyo bwe nali. Naye saabulirwa nnyo nanjiri nti omusajja yabulira ekigambo bwe kiti mutuufu ne kinkwatako n'eryoka ndokoka. Waliwo nakugambako tetwalina ku mpewo wano nti muganda wange omu yavana mu kinywero
Nawulira anointing ne bamuga agenda olokoke. Nga bia mwese ku meza. Avudde mu Kimumbaasa ne bamugamba genda ku kanisa olokoke. Bani yabamugamba. Omwoyo wa Mukama eyo ne tubigenda. Yamulumba mu bbala. No, this is what I'm telling you. Abantu bwe tubaga nti Katonda ayogera. Babuusabuusa baga tekisoboka. Naye ate bwe babeera mu kusamira bakkiriza nti musoke kati yali ku mutwe. Anti musoke. Dungu yayogera. Anti dungu ajja. N'akwata omuntu temulaba dungu amukutte. Mwenako anguwenjawo. Abaliwo abeetoolodde bwe bakutte. Balaba nti oyo akyuseemu embeera. N'amaloboozi gakoze ki? Baba mukazi ng'ayogeza bya kisajja. N'agamba nze ddungu. Ntuuse ndi wano wendi njogera bino ebiti. Ffe ababeerawo bawitnessinga. Katonda omwoyo bwe kiba gyogera nammwe oba Katonda ayogera nammwe. No, tewaba witness. You wake up n'otugamba Katonda yayogedde nange. Kakati okwogera Katonda okwogera n'omuntu oba mu state egyenjogereramu. Teyayogera nange ku olwo. Engeri nnyingi Katonda zayogeramu, ayogera mu birooto, mu kwolesebwa, mu kigambo, mu njiri, mu muntu. Musa yali ali mu kibiina kya Isirayiri, omusajja mukoddomi kabona we Midiani najja n'amugamba waategedde abantu 2.5 gwe wekka gwana abasumba olaba kisoboka. Noonya abakadde abategeera history owa Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo bakuyambeko okulembera ekibiina. Oyo Katonda Musa n'akiwulira ne Katonda n'akikoona mu sitaani. Sobola okujja wano n'oyogera ekigambo. Katonda talina muntu gw'atakozesa kwogera, naye ways mwayogerera abantu kye batategeera. Factor tegeera ayogera ya Katonda. Era ayogera buli muntu. Yobu asakamba olunyiriri banaalusoma. Yobu essula 3:14 okukkirira bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mazima njogera mu birooto omulundi gumu wawe emirundi ebiri abaana abantu nga beebase ekiro. Naggula amatu nassa akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe mbw abawonya okukka mu bunnya. Oli n'aloota nga badde agenda Masaka naye ng'emmotoka egudde ekigo. N'awaliriza n'akomawo ng'akaaba. Kakati Katonda mu transformation eyo bwe njagala okunnyonnyola kiri ekinyusi. Transformation ennaku omwezi ogwo ntuula waka mba ndi awo. Katonda tayogera nnyo ng'okyamaguka. Ayagala ky'ovalaba Mukama waffe agamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kubanga bw'ojjanga waliwo kati mu bulokozi ennaku zekyobola abantu bangi balokoka nobasanga bakola ebyekigwi bekyeddalu. Lwaki? Yavaayo mujje gye ndi abakooye n'abazitoowe yazitoowera naye nga tannakoowa. Kakati agenda okujja mu bulokozi nga yazitoowererwa yawulira ekyo mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitooweddwa. Kakati yazitoowerwa naye nga tannakoowa. Kyokudoola bwe musanga mulokole naye nga akyagumiima agunywa. Omusanga akyavuma akyayumba. Lwaki? Ensi tennamuggwaamu. Mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitooweddwa nange n'abawummuza. Ye kyekiwumulo. Kati abamu bajja ne bazitooweddwa naye nga tebakooye era bwe bamala okufuna nga baddayo. Ekibuuzo kati kakonekaawo kya happeninga mu nnaku mmeka ekiriwo w'osalirawo mu nnaku zijjukira mmeka? Wensalirawo lwali lunaku lumu bumu. Nze wange nalina abachwezi n'abalangi mu nnyumba. Abachwezi ba Katonda beri mwankole. Bachwezi babeerangawo kuva ddamyo kika kya myoyo. Ate ng'era n'obusamize mbuyina. Naye kati awo wabajjawa anti olwo watambula nembine mwe bayite emandwa gy'ensika nze nkiyita kika kya sitaani ku buli mutendera kubanga laba ne mu Amerika buli ggwanga liyinayo kye bayita mbu empewo z'ewaabwe. Oyo sitaani mu nsi yonna gyali era operatingira ku mutendera. Kati nange nabirina taata kyekyo kye yandaga ng'olina abachwezi bo olina abalangi n'abayimba n'empewo z'ekika. Kiri kye nagamba nti kye nagenda Lubereberye 12 Mukama n'agamba Ibulayimu va mu nsi yannyo ne mu nnyumba ya kitaawo bino taata yabimpa. Era ne taata wa kye bakulaga era ne taata wa Ibulayimu bali bamuyita Teera. Yali musajja musamize ng'asinza omuzimu gwe bayita Balipyoli eri mu Bakaludaaya. Kati bw'amala okugusinza Mukama bwe yayagala omweyawulira bwe yasooka mujja mu nnyumba ya kitaawo kubanga ye Katonda ow'obujja tasinzibwa na bintu birala. Kati gwe bw'okuba ensansi ng'ate neeno owezo oli mu ddiini oba omaze okukola ki? Abachwezi tebakola otya n'abantu. Kakati
abachwezi n'abalangi oyo yali musamize nanti ate wategedde mwe muyina empewo za mirundi ebiri waliwo n'abalangi muyina ne bano kati bonna yanyinyonnyola kati ngendo kitulamu jjajja wange ng'ate muyima mulaalo ate no bayina nga kirabika kituufu bonna nga mbateeka abachwezi nsonda bebajjajja kwegamba nakyo mizimu kwegamba mu kika nabyo tulina abayima abachwezi n'abalangi kati ne abayima abachwezi n'abalangi tugende empola banywera mu byasi abachwezi baani bonna baffe abayima nabo abalangi nabo bwoyi bayina babakuwadde waka babamba nti baali bajjajja omanyi abantu batuuka ne basinza emizimu ng'ate ne baleka katonda omulamu kati balimbu baali bajjajja bange ne babampa era n'empewo z'ekikaddungu ne gundi byonna baali bali batuuma ne kumanya mu kika kyova olaba teri kika kitali mu muzimu gwa bubbi gyeguli omuzimu ogwo ogwadde olwaki buli bwe mwali olumbe guteekwa okubeerawo ne walumbe wano osanga abantu nga basanga babaabiza olumbe ng'ekiro bagamba ku budde bukya tufulumye olumbe ne bafulumya essuuka nobaga mulufulumiza nti ye baba bavayo walumbe n'atugabana tebamwemoolerako tufulumye olumbe kati baba mu mulumbe bongera abantu buli wabamala okuziika abantu bakuŋŋaana nnyo kati nze nabadde mu kuziika jjajjange ne batuuka nga bateeseera ku dduwa olukiiko ne ndobeeramu lwakumanyagana bagaba ki bagaba eddaame amalaamo biki babikoledde awo kati ne bawa ennaku 40 naye mugenda okulya mulimu bannyinaze tebazaala mulinamu bannyinaze banoonya basajja tebabayina naye nga bano basonda ssente balabe nga bakomawo okusabira omwoyo gw'omugenzi balabe nga naye mbabuuza naye mmwe ebizibu ebiri wano si bulya bwe mu byaduresi nga mukuŋŋaana ddyo okwesabira okusigala basabira agenze mwabalamu mwesaba omuntu amala okufa nga tazadde mulyoke mugaye nti mumusabira nze sigenda kubeera mugundi naye kyengenda okola nsaba mukama katonda abawe ekisa mutegeere amazima mulabe ebintu bwe nabagambye bataata bo basenga bo bakojja abaani mukwano gwange Bobi Wine alina ekintu kyeyayogera buli woosalawo oyimira ku mazima oyimirirawo kakati webanga oyagala wabadde bwomu abasiraamu nga bazibu okubaleeta mu talaga oyo bali kalumbe katife abasumba tuba bantu banjawulo ng'ovuddeko bano ba comical pastor wabayimiriddemu nobagamba basajja abo anti ndika amafuta tubaako entiisa ya katonda tubaako amafuta era luli bw'obyogera bayinza okutwala emisinde ramadhan ntiisa kakati bwe wabagambye bo va ku ekyo nti bakuwulidde oyogedde bo bakitutte bate omanyi waliwo omuntu ayogera n'ogamba muve ku mulalo amazima gaba bwega waliwo oyogera nagamba ensonga nkulu bakututte bate kusirika amazima tegeetaaga kwogera era oli azuuka omutwe naga musumba nayogedde mwana nge twekebereko twali tutuddeko ng'ekikookwesabira mu kufulumya olumbe siriiwo mufulumya olumbe lwammwe nze ebyo sibiriyo bwabagambye kubanga olimpita n'entangaaza ku bulombolombo n'ennono nabali mu kwanjula jjuuzi omwana akyadde wamu n'omusajja ffe twegendeza nnyo ebyomuzizo nze taata w'omulenzi ow'omwoyo nze atutuuse eri ndi musajja mwegendeza eri ebyomuzizo ebyokuvoola wagenze nga taata ow'omwoyo ow'omuvubuka agenza kyalo era yampita taata oli n'akola ekintu n'aleeta akati n'akawa omuko akyadde n'amugamba nkwatira akati ako omuko n'akakwata naye mulokole kali bwakakwata muzeyi namugamba ogenda kukammenyeramu oluvannyuma nkubuulire lwaki okamenyemu era ne tukyooka eri kakati bw'amala okukamenya mu kutya n'amala n'akamenya muzeyi namugamba kinkoze bulungi kati nga bw'omenyemu akati ako omuwala wange yakoma mu biitu ekyamujja kusomera okumukuba naye kinkakasiza nti nga bw'omenya omugongo by'okumukuba bikole ki byesonyiwe toddangamu okuba omwana kati mukyo ako si kya muzizo teaching demonstration taata kyeyali ayagala okulaga omulenzi amuwadde kibuuka agikutte naye amugambye kamumenyeremu akamenyi akamenyi essayina eraga nti no mu maka gye mulaga
omugo ogumenye tojja kuba muto muwala wange okubanga muwala wange sikyagala naye singa aleeta embuukuli y'omuggo nti bano bajjajjange baagukwata ono ye kawumpuli nawe gukwate gwandikoze ekitaata awo ŋaze taata w'omwoyo nze ogwo mukolo mumaka ga sezaala anti sisinza bantu ntugondera Katonda gwe todidde oluwombo tojja kufuna era nze Mukama nyambe kubanga kakati sezaala alina obulombolombo bwe mwemaze owasa muwala we tannabayita anti yatusindikayo obubaka omwana tumugamba omuwala jjajja muge tulina wetukoma kyova olaba neeno mu gye twabadde nga bagajjamu engatto nsooka nembuza lwaki mu kuziika gye kati nze wali musiraamu se mwajjangamu engatto anti wuliriza ekyo nakyo sitoola empanvu Katonda si wakugiramu ngatto omanyi waliwo omwana mukadde we yamuga tuula mangu wansi omwana amugamba taata nze siwulya butuula mangu omwana mbu bwe yatuula n'amugamba taata wadde ntudde naye nyimiridde mu mwoyo nyimiridde omwana alina emputu nnyingi kati nekiri ekikulu sikujjamu eringa naye oli ayogera muna nti ziri engatto wadde nziggyemu naye nzirimu nzize ntya eri Mukama ayagala ngatto zange oba ayagala mmeeme yange awo kati awo naye wano nentegera nti okugjamu engatto bajjajje lwaki bajjamu engatto okwawula abakuŋŋaanye nti bano be bafiirwa it is not bad sign ti bano be bakungubazi tekirimu muzizo ate okwesiba temwesibye embugo binywi kati ebyo byonna okukyesiba zaali sayini eziraga